Abakulira abakozi ba gavumenti ku zi districts enkyaya leero basisinkanye akakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu. Abakulu bano abavudde mu districts ez'enjawulo baagala bateme empenda ku nzirukanya y'emirimu gya district era n'okulabira ddala nti ensimbi y'omuwi w'omusolo ekola omulimu gw'esaanidde okukola. Ekikulu ennyo ekituleese kwe kulaba enkola y'akakiiko kano akapya kuba kano kapya ka kisanja kino ekipya nga baagala balabe ebekenenye ensaasaanya ya gavumenti y'ensimbi za gavumenti nga okutandikira ddala mu mwaka ogw'ebyensimbi 2014-2015 tulina kye tuyita value for money nti bw'oba owadde siringi 10 omulimu ogukoleddwa guba gwa siringi 10 bw'ompa miliyoni 10 era oluguudo lw'ejja okukola lujja kuba reflecting nga nja kukola kola nsolo kye tulina okukola kulondoola okulaba nti ssente ezo zitiikizibwa ensonga eyo eba eziweerezezza bwe ziba nga za kukola nguudo enguudo zibe nga zikolebwa bwe ziba za byabulamu abantu benga bafuna ebyobulamu n'obujjanjabi ebiri ku mutindo bwe ziba za amazzi abantu benga bafuna amazzi mu bitundu byonna ebya gavumenti zaffe ez'ebitundu. Ababaka abali ku kakiiko bakuutidde abakulira zi district okukola emirimu gyabwe obulungi nga temuli kyekubiira kuba ekisanja kino kya buweereza. I would also ask my members that conflict of interest will not be entertained. So if you have a conflict of interest, you must declare so that we know. Or if a cow supported you and you have a conflict of interest, it's a dual thing. We would also not entertain that. Danstan Balabango ne ssente w'abakozi ba gavumenti mu zi district ategeezezza nga gavumenti bwe yeetaaga okubangula bakkansala bwe bafuula omulimu gwabwe omuzibu olw'obuyigize waabwe okubeera butono ddala nga bye bakola tebabitegeera. Abalondebwa nga bakkansala tebalina any qualification okujjako chairperson wa district. Kati ffe tulowooza nti kyandibadde kirungi nti since bakkansalazi bano bazze bapya 70%. Kyandibadde kirungi ne bafunayo omusomo ne tuyita mu kibye bali supposed okukola ne babitegeera kubanga kati bazze bali totally blunt naye ate they have started work batandise okukola naye emirimu gyabwe tebagimanyi bulungi. Kyova tusaba gavumenti kinga kibadde kisoboka esente bwe ziri tubeere ne induction ey'aba councillors bano aba district aba municipalities aba divisions aba town councils n'aba sub counties. Akakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu kakusinkana zi district ez'enjawulo era ng'olunaku lw'enkya baakusookera n'entebe munisipaali baddeko Nakasongolo olunaku oluddako Gomba, Mpigi, Luweero n'endala nnyingi. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.